banguka mu nteekateeka mu nkola mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza business tip wano mu Bwakedde Mpulira. Akati atera nkujjukiza weebale nnyo okwekumira ku CBS FM era osobola okutuwuliriza n'okulaba programu zaffe z'oba osubiddwa n'ebirala bingi ku YouTube otusangayo ali ku 88.8 Chabasa. Business tip. Akatabo kaffe Naawe Osobola. By the way, no omusomo gwa Naawe Osobola guteekebwa omusomo gwa Naawe Osobola guteekebwa mu Desemba. Egenda kubeera Desemba. Desemba awo mukulu Ssenkaayi ajja kuba antegeeza di omusomo gwa fogo lwe gugenda okubaayo. Naye ng'ate waliwo n'omusomo omulala era ogwa katabo. Ate akatabo kano ndowooza nja kuba kabayise business secrets. Omanyi ababeereyo ne bawandiika obutabo ne bagaa nti Kawenjja kano nako osobola okukasoma, kano osobola okukola bw'oti. Ate bawandiisa akatabo business secrets erimu bannaffe abatandika businesses ez'enjawulo kawandiikibwa maama wange Margaret Nakakande. Akati agenda kuba launchinga book launch eno ya business secrets egenda kubeera wali ku Hotel Africana nga 12 November saa 10 ez'olweggulo. Era Professor Magi Kigoza ajja kubaayo. Akatabo kano ndowooza bwe mmalira Naawe Osobola ate business secrets ke tutandikako. N'olwekyo tosubwa omusomo ogwo nga 12 November wali ku Hotel Africana. Book launch ejja kuba ku saa 10 naye nga bagenda kusooka ate kulaba nti boogerako ne bannaffe aba business entonotono balina waatu omusomo ogusookawo. N'olwekyo omusomo ogwo ogusookawo wandibadde ate nagwo ogwettanira. Olwaleero tugamba tutya? Oleetawo otya enjawulo mu nsi? Ekyo nno kibuuzo ky'amaanyi. Oleetawo otya enjawulo mu nsi? Okuleetawo enjawulo mu nsi oba mu bulamu bw'abantu abalala olina kusooka kwezuula gwe kiki ky'oli. Olina kusooka kutegeera ekirabo ekikyo n'okizimba n'okiwaayo eri ensi oluvannyuma n'omanyika. Okawuliddaako? Bw'omanyika eri abantu ababo ofuna kye tuyita obumanye. Bajjajjaffe balina olugero olugamba nti obumanye bukira obuzira. Kino kitegeeza nti omuntu amanyiddwa abantu asobola okwanguyirwa obulamu okusinga omuzira atamanyiddwa. Kati obumanye kye ki? Kye tugenda okutunulira olwaleero. Obumanye bwe busoboza okukyusa embeera ez'enjawulo ezikwetoolodde oluvannyuma obulamu bw'abantu ne bukwatibwako olw'ebikolwa byo. Okawuliddaako? Obumanye bwe busoboza okukyusa embeera ez'enjawulo ezikwetoolodde oluvannyuma obulamu bw'abantu ne bukwatibwako olw'ebikolwa byo. Obumanye busobola okuleetebwa ebintu eby'enjawulo ebiwerako ng'okugeza ebifo, ekifo oba obuvunaanyizibwa bw'olina, obuyinza bw'olina, okumanya n'okutegeera, obukugu, okwewaayo, obugagga n'ebirala bingi. Kyokka obumanye obw'enkizo buleetebwa omuntu azudde ekirabo kye era n'akikozesa okukwata ku bulamu bw'abantu abalala. Okawuliddaako? Obumanye obw'enkizo buleetebwa omuntu azudde ekirabo kye era n'akikozesa okukwata ku bulamu obw'abantu abalala. Naye katugenda mu maaso ga nti newankubadde ekirabo ky'omuntu kikulu, kyokka newankubadde ekirabo ky'omuntu kikulu kiri kyennyini ekyekusifu, abantu bonna abasobodde okukyusa ensi babadde n'ebimu ku bintu ebiragiddwa waggulu. Okugeza, omugagga asobola okukozesa obugagga bwe okuyamba abalala era n'amanyibwa olw'ekyo. Omuntu yenna omukugu mu kintu
gamba ng'okujjanjaba asobola okukozesa obukugu bwe n'ajjanjaba abantu ekyo ne kimuleetera okumanyika. Omuntu alina obumalirivu ne yeewaayo ku lw'abalala oba okubako ekintu kyakola mu bulamu bwe bwonna, gamba ng'abajulizi abawaayo obulamu bwabwe eri ekyo kye baali bakkiririzaamu, kino nakyo kisobola okukyusa ensi. Kyokka waliwo obumanyi obw'enkizo obusobola okuleeta enkyukakyuka ey'amaanyi mu nsi bwe buliwa. Mukama waffe bwe yali atuma abayigirizibwa bwe yayogera n'agamba nti kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa nga mubabatiza. Bwe weetegereza ekigambo mufuule amawanga gonna abayigirizwa, kitegeeza okukozesa ekyo ky'olina okukwata ku bulamu bw'abantu abalala, oluvannyuma mubakyuse endowooza zaabwe mubabatize n'obulamu bwabwe. Olwaleero tugamba nti ekintu ekisinga mu byonna okuleeta enkyukakyuka, twagala tukitunuulire. Olwaleero tugamba tutya? Obugagga. Tutuuseeyo tutya? Tutuuseeyo tutya? Tutuuseeyo tutya? Twadde tukyatunuulira n'obumanye. Kirabika eno gye tugenze wandibeewala. Ne tutunuulira obumanyi obw'enkizo obusobola okuleeta enkyukakyuka ey'amaanyi mu nsi. Mukama waffe bwe yali atuma abayigirizwa bwe yabagamba nti kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizibwa nga mubabatiza. Bwe weetegereza ekigambo kino mufuule amawanga gonna abayigirizibwa, kitegeeza nti okukozesa ekyo ky'olina okukwata ku bulamu bw'abantu abalala, oluvannyuma mubakyuse endowooza yaabwe mubabatize mu bulamu bwabwe. N'olwekyo kale kangende na kino. Ekigambo mawanga kigambo kya Lugriiki ekitegeeza obuyinza oba obufuzi. Ate ekigambo bayigirizwa kigambo nakyo kya Lugriiki ekitegeeza omuyizi. Amakulu ga kino gali nti tosobola kufuula muntu yenna muyigirizibwawo okuggyako ng'ate osoose kufuuka musomesa we. Kyokka tosobola kuba musomesa wa muntu yenna okuggyako ng'ate olina ekifo mw'oli eky'enkizo ku ye. Kizibu nnyo okusomesa abayizi b'otasobola kukyusa ne bakugoberera oba okuwuliriza. Tosobola kukyusa bayizi abo okuggyako ng'oli mu kifo eky'enkizo, naye ng'okusingira ddala ng'ate olina okumanya, olina okutegeera n'obukugu bo bye batalina. Ekitegeeza nga tonnaba kulowooza kwagala mulala kukugoberera, ate oteekwa okusooka okufuna okutegeera kw'atalina. Y'engeri yokka gy'oyinza okumuleetera okukukkiririzaamu era bw'atyo n'okkugoberera. Katukomaawo olwaleero. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip wano mu Bwakedde Mpulira.